Obumenyi bw'amateeka bukutte ejjembe mu kitundu ky'e Kapeeka bwennyamizza abatuuze mu kitundu kino. Bano bennyamivu olw'abavubuka abatamanyikiddwa gye bava ne babanyagulako ebintu byabwe. Omuntu yankuba lino eriiso namala wiiki nga nnamba ng'eriiso litukabasika y'ensonga eyo tulina mu kitundu kyaffe. Ebintu byabwe. Bano era bennyamivu ku ffujjo n'enkaayana eziri mu kitundu kino nga zino zireetebwa abavubuka b'omu kitundu kino ekibawa omwagaanya okutwala ebitali byabwe. Eziri mu kitundu kyaffe ziva ku bavubuka abava twali tumanyi na gye bavudde ne bajja ne batumenya ne batukuba. Abatuuze bano basazeewo okwekolamu omulimu gw'okukuuma ekitundu kyabwe okusobola okumalawo obumenyi bw'amateeka. Kubanga tukuuma n'abantu abalala betubeera nga tuli nabo. Oyiye waabi Kawempe. Pheobe, Kirabo, MRU TV.